Sirimba lero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. The feelings I have are so true. I love you, I love you. Gweweka, gweweka. Gwenjagala, bwesikulaba sefuna. Bannange omusajja nagamba ebigambo bwe bityo. Wesunako ebigambo ebirungi omwami Paul Bwogi ye yabadde abigamba mukyala we Aisha Najjuma. Naye nga tulina n'okwanjula okw'omukyala omulungi gwe bayita Sumaya Nandawula kagenda n'omwami we Bright Light Kagwa. Nkwaniriza nnyo mukwano ku Delta TV tukole. Amanya gange bamita Sharita mazima wanvu era nga programu eno ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa ziwera 11 mpaka 1 wano ku Delta TV tukole. Nyongera okugamba bankozeko akaviri ne makeup be banaffe aba Sharitas by the world be banyambaza n'ekiteeteeyi era nga tulina gowns, changing dresses, maize dresses. Tulina essomero lisomesa abaana eby'enviiri nga tusangibwa ku Nkrumah Road Wakoma ezimbe bakiyita Sal Complex. Banaffe abanjovu estates bo balina ettaka era nga munnange ettaka eryo siwala n'okusasula kibanja mpola nga munnange bw'omaliriza n'omwana n'omutwala ku Njovu Junior School e Nansana wamala admission zonna n'ettaka osobola obijja ku Nansana Business Center. Ate wano wentudde awalungi weewati bannange laba eno entebe eraba kabada laba ebimuli wano bayitawo Interior Center wano eno Nateete kurewa Kaliga opposite Nguvu era bw'osanga ebipande ebyewuubaawo n'olaba Interior Center kyama bukyami buli kimu baakitadde ku bbeeyi yanseko buseko buli kimu baakisaze 50%. Bagamba buli omu alina okuba n'eddiira erirabika obulungi, buli omu alina okubeera n'ewaka weeyagaza, buli omu alina okudduka okuva ku mulimu n'addayo k'ewaka nga yeegomba okutuula mu bitebe birungi, nga yeegomba okubeera n'ekitanda ekirungi, nga yeegomba bulangiti ennungi, byonna by'osobola okujja ku Interior Center waneeno e Nateete ku Rewa Kaliga. Nyongera okugamba nti essimu yaabwe kweri weefuna ebintu eby'omulembe mu ddiiro lyo ate nga bakola ne interior designing banaffe aba Interior Center waneeno e Nateete. Ladies and gentlemen, tulina emikolo ebiri naye tugenda kubeera nga tusookera mu mbaga nga tugenda kubeera wali eri egayaza mu New Life Church nga abaffe bano ababiri omwami Paulo Bwogi oba Paul Bwogi ne mukyala we omulungi ennyo bwe baludde bonna nga ye mukyala Najjuma Aisha nga baasizewo ne bagamba iffe twetegedde twagalana tuzadde tukulaakulanye twetegeera bwe siwasa gwe nga naagenda naani gwammanyidde ku nnaku gwambeereddewo. Bw'atyo omwami Paulo n'akuba mukyala we namugamba yeegwe weka n'akonna mu stamp ate n'akisiringa naye nga gwe yabadde akonera mu stamp yabadde asaanidde yanyumye musanyufu alina figa ayagala abantu era lyessanyu eringi lye balabye ku kyaki lyessanyu eringi lye balabye ku reception era ne reception bagikwatidde gayaza yonna katono eggweeyo nga balaba munnaabwe omuntu w'abantu omukulu Paul Bwogi ng'agenda ne mukyala we Aisha Najjuma. Leka nkutuuseeko omukolo guno tuva ku Delta TV tukole jjukira nkyansiizira wano ku Interior Center waneeno ku Rewa Kaliga e Nateete opposite Nguvu gy'ogenda okufuna entebe eno emmeeza eno ebimuli ekabada eddiiro lyo lyegombese. Tovaawo kwagala nnyo. Praise the Lord, praise the Lord, let the will He has given me the husband I have. I will lift him higher, Jehovah. I will lift the Lord has given you the wife you have. I will lift him higher. Gunyama, gunyama. Mukwano wa Yesu namuka. Teri ari kundeza mukwano Yesu. Omukwano gogoli n'omuju omutali mukosa. Let's go, let's go. Omukwano gwa Yesu gunyuma. Teri
omukwano gwe gwe. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Praise the Lord. You have done it again, Jesus, Lord. In your special way, what was impossible, Baba, you've made possible. Jesus, Lord. Jesus, Lord. Jesus, Lord. Jesus, Lord. Oh, my soul, and all that is within me, bless his holy name. He has done great things. He has done great things. The Lord has done great things. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless his holy name. Oh, akozeri kulu, akozeri. Oh, akozeri kulu, akozeri, ozeri kulu, sizeri nyambe. Hallelujah. Katusabe. Katonda nfe ayinza byonna, twagala okugulumiza n'okuwa ekitiibwa. Tweyanza kubanga wakeeseza olunaku luno olulungi lw'okoze. Ffe abaana b'abantu tusanyukiremu era tulujaganyize Mukama wange. Okkiriza amaaso gaffe okulaba ku kigambo ekikulu ekifaanako bwe kiti. Abaana bo bano nga bazze mu maaso g'okuwanyisa ebirayiro eby'obufumbo obutukuvu. Twagala okwebaza Mukama wange olw'abantu abatambudde okuva mu ngendo nnyingi Mukama wange n'ebifo eby'enjawulo okujja okubeera abajulizi ku mukolo guno. Mukama kyenva nsaba ekisa kyo okubeera naffe olunaku lwaleero. Omukolo guno Mukama nga gugenda mu maaso, siima okugubeerako nga bwali ku mbaga ekkaana eky'e Ggaliraaya. Amiina. Mukama yeebazibwe. Basebo ne bannyabo njagala okubajjukiza tuli ku mukolo ogw'abaana Pawulo. Mukama yeebazibwe ne munne nga bali wano bazze ebigambo tubiwulire nga babyogera nga babirayira mu maaso ga Katonda ate ne mu maaso gaffe okugatta awamu omusajja ono n'omukazi ono mu bufumbo obutukuvu. Obufumbo kye kigambo eky'ekitiibwa Katonda kyeyalagira abantu nga tebannaba kwonoona, ekitulaga okugattibwa kwa Kristo n'ekkanisa ye ey'omwoyo. Ekigambo kino kitukuvu. Mukama waffe Yesu yakissaamu ekitiibwa bwe yalabika mu mbaga ekkaana eky'e Ggaliraaya gye yasookera okukola ekyamagero. Era ekigambo kino omutume wa Katonda Pawulo eri abamawanga ye yakifaanaanyiriza ng'okugattibwa kw'ekkanisa awamu ne Kristo. Kale nno omuntu yenna kyava tagwanidde kukitwala ng'ayanguyiriza, wabula kitwale ng'alowooleza ddala ng'ateeseza bulungi nga yeegendereza ng'atya Katonda. Bw'atyo bw'ategeera okufumbiriganwa kye kwava kulagirwa. Okufumbiriganwa Katonda yakussaawo olw'ensonga zino wammanga. Ekyolubereberye kwalagirwa bano bombi babeere wamu, basanyusaganenga, babeereganenga nga bwe kibagwanira bombi mu bulungi ne mu bubi. Ekyokubiri kyalagirwa abaana bazaalibwenga, bwe bazaalibwa bagunjulwenga mu kutya Katonda, bwe lityo erinnya lye ettukuvu litenderezebwe mu nsi. Ekyokusatu kyalagirwa okuwonya obwenzi, abantu abatayinza kubeerera awo bawasenga, bafumbiriganenga, begenderezenga ng'ebitundu ebirongoofu eby'omubiri gwa Kristo. Kale ffenna abali wano abazze okujulira n'okulaba omukolo guno,
bw'abanga waliwo muffe omuntu yenna alina ensonga ey'amazima erobeera abantu bano bombi okufumbira bufumbo obutukuvu ajogere kaakano tukubeko mu ngalo tewali muntu. Kale mbalagira mmwe mwembi nga bwe muliddamu ku lunaku kuli olw'omusango Mukama waffe Yesu lwalirabika ebyama eby'emitima gyammwe ne biri bikkulwa obanga waliwo omu ku mmwe alina ensonga ebalobera okugattibwa kaakano mu bufumbo obutukuvu ajogere kubanga mutegeere ti abantu abatagattibwa ng'ekigambo kya Katonda bwe kiragira tebagattibwa Katonda era n'okufumbiragana kwabwe kuba kwa nsobi. Katusoboneyo muzindaalo mwami tumuwulire kyagamba. Olina ensonga? Nimuteekeko omuzindaalo. Agambye ye talina azira nsonga. Mukama yeebazibwe. Katubuuze mukyala nnyabo olina ensonga ekulobera okugattibwa n'omwami ono mu bufumbo obutukuvu? Sirina nsonga. Talina nsonga. Mukama yeebake ogutuuze mu kibatu kya mukoddomiwo. Aha. Hallelujah. Katumweyo omuzindaalo omukoba kuutire gw'obadde omwami mu bulamu bwono nga gw'okuuma kakati omuwadde omusajja omulala muko. Yebazibwa abooluganda. Muko kuwadde mwannyinaze bulungi mu bubi ne mu bulungi bwonna omukuume bulungi nga bw'ali. Mukama yeebazibwa. Amiina. Toyanza nnyo toyanzege kati mukwante omunywezi tomuta. Mukama yeebazibwe. Bw'owulira ebigambo bye njogedde nga onobikola ogamba nti naakolanga bwe ntyo. Nze Bwogi Paulo Kateregga nkuwasa gwe amajjage nkuwasa gwe Aisha Najjuma Nalika okubeera mukazi wange gwempasizza okubeera naawe okusooka leero ne bulijjo mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu nja kukwagalanga nja kukukuumanga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nkulayiridde bwe ntyo mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amiina. Kakati n'omukyala musimba amaaso omwami mukwate omusimba amaaso mugambe nti nze amannya gange nze Najjuma Aisha Nalika nkufumbirwa ggwe mwami Bwogi Paul okuba omwami wange gwenfumbiddwa okubeera naawe kuva leero ne bulijjo mu bubi ne mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu. Paul nja kukwagalanga nja kukukuumanga nja kukuwulira abantu bo banaaba abantu bange katondawo anaaba katonda wange gy'onoogendanga gye nnagendanga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira. Bwe ntyo mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amiina. Mu kiseke wano booti kale mwambaze empeta ku ring finger. Okay. Mugambe nti nkuwasa nga nkuwa empeta eno kubeera omusingo n'akabonero ak'endagaano gye nkoze naawe okuba mukyala wange wekka gwempasizza nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange era nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amiina. Kale abantu balage empeta eyo. Amiina. Yoyo mukyala gwe bamaze okuwasa. Mukama yeebazibwe. Amiina. Haleluya. Amen. Akanti kwata omukono gw'omwami naawe omusibe left hand wanika
guwanike mbanga okwate mu kiseke teeka empeta ku ring finger gamba nti nkufumbirwa nga nkuwa empeta eno okubeera omusingo n'akabonero ak'endagaano gye nkoze naawe okuba omwami wange wekka kussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana haleluya amen kubanga Paul ne Aisha mulagalanye bwe muti maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino era n'okuwa n'okutoola empeta n'okwatagana mu mikono mbogerako nti ono ye musajja n'omukazi abafumbiriganye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kale muwulire kaakano Katonda kyagasse awamu tewabangawo omuntu yenna akolerera okukyawukanya. Katonda ayinza byonna ajjudde ekisa n'okusaasira obawe bw'oti abaana bo bano omukisa nga bwe balayiraganye maaso go ne maaso g'abantu bano obufumbo bwabwe obunywenze Mukama wange omwagalo aleme okubaawo ekintu kyonna ekibaawula okuggyako okufa. Omukisa gwo gutambule nabo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Kale wechakalira koze bikulu ebyewunyisa ampadde omwami eyewunyisa Mukama akoze ebinewunyisiza wama wakoze embaga eyewunyisa Mukama akoze ebinewunyisiza wechakalira Mukama akoze ebikulu Delta TV webale nnyo webalire ddala tuli wano n'abagole baffe bakabagata maama alina amaanyi alina amaanyi mu kaseera kano nsaba mweyanjule butaate kuba kati tubadde tetubamanyi kubanga mubadde bantu babiri kati mufuuse muntu ki omu njogera n'omwami n'omukyala baani Omulangira Bwogipo na Kibinge Katerega banange muli mutya tuli bulungi mwebale kutuuka ku lunaku Mukama atubedde ng'onyumye webale okikoze nkikubye gwe mukyalani nze mukyala Bwogipo omu bwati nsebo olunaku lutambudde lutyasafa olunaku lulungi ddala Mukama atubedde okutuuka ku kino twakiyayanira obwedda naye abadde Mukama yatutuusiza wano. Ani asinga okwagala munne bwe mwetunuulira tulaba ani asinga ndowooza nze muwakanye mugambe nedda ssebo nteekwa kubeera nga nze kayimba kikoyagala omuwa leero akayimba kenjagala okumuwa omwami wange nti siri nejjula sebo bakuyimbira 1 2 3 yimba yajanina abalungi balabe eyo nze siri nejjula nawe muwe akayimba nange kemuwadde kuba nange siri nejjula siri ukikoze kuba byonna njagala okwebaza Katonda ate njagala okwebaza abantu bonna abatubeereddewo abantu batukoze bulungi nnyo njagala okwebaza omulabirizo ba James Kakande
maama wange baganda bange bannyinaze na buli muntu yenna alina kyakoze okulaba omukolo guno nga guli kalafu. Mukama abatuwere kye musinga okwagala. Amina. Okyalaba okwanjula n'embaga